Omukazi yenna ng'ali yeemazisizzaako ebiseera ebisinga kimukaluubiriza okumala lwa nsonga feelings z'omukyala oba omukyala okubeera ng'atuuka ku ntikko kisinziira engeri gy'owulira, engeri gye bakottemu n'engeri omusajja gy'akuzinamu. Kitegeeza singa gw'oba weemanyiiza okwekwatako mu bifo by'omanyi obulungi, weemanyiiza okwemazisa, kizibu nnyo omusajja okuzina nga takutte mu bifo gwe by'oyagala akwatemu n'omala. Kyova olaba nti ngamba abawala oba abaana ab'obuwala oba abakyala nti omusajja oba omufunye ng'oyagala akumazise, don't rely on the man only. Kale mugayidinge oba tomwesigamako nnyo nti buli kimu yaba akikolera kubanga omubiri gwe gw'ogumanyi. Naddala kati ate mwabeeko abeemazisa abaali beemazisizzaako omubiri gwe ogutegeera. Omanyi nti nno nkwata wano ne mmala, nkwata wano ne nkola bwe nti. Naye gwe omukyala naddala abazannyisa omusino nga gwe ozannyisa musino gwo n'omala, omusajja ne bw'akuzina rawundi ku rawundi owulira nga tekiggwa, oyagala asooke kukwata ku musino olyoke owulire bulungi. Gwe okimanyi nti waliwo abakyala ng'amala okwegatta nebba n'ayingira ekiyigo ne yeeweeweeta ku musino oba ne yeekwata ku musino. Gw'obadde okimanyi ekyo? Ne yeemazisa olwo n'awulira bulungi, n'awulira nga seekikoowe, n'awulira nga akkakkanye. Munansonyiwa eddoboozi si ddungi naye tugenda tutambulira waawo. N'awulira nga akkakkanye. Naye nga bino byonna ebiseera ebisinga biva ku kuba nti like oyina omusajja naye ate walimu kiri ekibeera ate oba okyalimu kiri ekibeera ekyokuba nga weemazisa. Bw'oba okirwanisizza n'ogamba nti njagala kukomya kwemazisa n'okumala, osobola okutandika okupiikinga mpola mpola omusajja wo n'omuyigiriza engeri y'okukwatamu n'omugamba nti munnange ow'omukwano, omukono oba ogutaddeko wano nze mpulira bulungi, munnange ow'omukwano, ebbeere lino bw'oliweeweeta bw'oti nze bwe ndiwulira, kubanga ggwe kennyini omanyi nti wali weekutte ku mubiri gwo. Omanyi nti ebbeere lyo bw'olikwata mu sitayiro bw'eti owulira bulungi. Lwaki omusajja wo tomugayidinga? Tomuyambako n'abeera ng'asobola okutuusa ku ntikko. Mugenda ne mugamba nti nze omusajja wange talina kyasobola mwaka ku mwaka singa tuli awo, omusajja kyampulizanga mukazi, ne bw'onaafuna omusajja omulala nga tofunye ono, naye nga gw'ofunye amazima gatona mugulu naye like tomulaze ekyo kituufu ky'oyagala. Kigenda kukaluubiriza okubeera nga naye omujja mu kyoyagala. Kitegeeza genda kubeera na cycle. So musajja wo mugayidinge mulage ekyokukola. Bw'oba wali okozesezzaako ku masturbation nga gwe wali wamanyiira nti gwe okutuukako ku ntikko oba okumala waliwo bibiri. Olinza okuba nga totuusa ku ntikko naye ng'okkuse ng'owulira oli satisfied. Okitegeera. Mu Luzungu nandikiyise having an orgasm and being sexually satisfied. Birinza okulikanga byebimu naye ate si byebimu. Omuntu asobola okubeera sexually satisfied naye nga tafunye orgasm. Kati olinza okufuna orgasm naye ate nga toli sexually satisfied. I mean ng'oli sexually satisfied by the way, sorry. So omuntu okutuuka ku ntikko osobola okutuuka n'okuba nti omatira mu kwezina. Nti omatidde n'otuuka ku ntikko naye ate okyasobola okumatira naye ate n'otatuuka ku ntikko. Naye ate tosobola kumatira, tosobola kutuuka ku ntikko nga tomatidde. Kati engeri gy'obeera nti gwoba weemanyiiza ng'engalo zo yafuuka muganzi we ebintu by'obyemalira, omusajja osobola okimuteekamu n'omulaga nti bwe tuba tugenda mu kikolwa ky'omukwano bw'onkwatako wano eno mpulira bulungi. Kati okubeera ng'akikuggyamu ayina kutandikira ku musino nti wano wonna ng'amaze okuweeweeta otobye oteredde nga tannaba kuyingiza mukira asooka akube ku musino gwogwo omukira gwe ng'akuba enkyabali waba tasobola kuba kakyabali akozesa engalo ze okuweeweeta ku musino gwogwo. Bwe guvaamu amasannyalaze n'owulira nga kati olinga awulira nti onaatera okugira awo nga yayingira ng'atandika okuzina. Awo okwezina ojja kuwulira. Abakyala abasinga muli affected n'okubeera nti mwali mwemazisizzaako ng'omusajja ne bw'akuzina. Omusajja ne bw'akuzina sitayiro ki? Tolina ky'owulira, tolina ky'ofiiringa. Naye nga kiva ku kuba nti weemazisaako. Nga gwe weemanyiiza nti nze ndi bwe nti ne bwe nti nze njagala bino ne bwe biti. Omusajja wattu ne bwe yeefunuggula tolina ky'owuliramu. So omusino gwo gwe mulaba oluusi gutuuka n'ekiseera ne guluzinga sensitivity yaagwo kuba buli w'oguweeweeta zino engalo zaffe ziriko enjola. Zino enjola zigusala kati buli w'oguweeweeta n'oguweeweeta guggwerera ne gutuuka ne guluzinga oluusi ne gubeera nga weeguli teguggweredde naye nga gwaluzinga sensitivity nga tokyaguwulira. Kati bw'oba walimu embeera y'okwemazisa ng'oluusi omusino gwo tegukyalina sensitivity kijja kalubiriza omusajja nnyo okunoonya akuzuule nti ate kati kafo ki ke tuba tufokasingako. Gisipoti eri munda, bisenge bya mmana, wali eri emmana weekoma tukoze tutya kubanga ebyo byonna bifo ebisobola okubeera nga bisanyusa omukyala bimwongera obwagazi oba nga bimutuusa ku ntikko. Ebintu bingi ebirala ebiremesa omukyala okutuuka ku ntikko naye leero njagala kwogera ku just
Nsuubira nina ne audio nga mbisomesaako ba video either live oba kisimanyi. Leero njagala kwogera ku nsonga emu yakubeera nga tuweeweeta omusino. Tujja kuba tukola live probably leero ngera tuli ku nsonga y'emu cause nfunye nnyo ekibuuzo kino eno. In fact bansabye omusomo and we mba nkola omusomo I prefer okukola live kubanga mba nsobola okuvuga eddakiika 3 oba mmeka rather than okola audio oba video biba bigenda kunsumbuwamu oba bijja kummenyamuko. So guys, leero tulinayo live saawa nga 2:3 eze Uganda eba ejja ttandika anytime soon. Just subscribe and turn on your notification bell bweba live etandise oba ofuna notification tuli live. So gwe omukyala ng'oli eyo nga mbutuufu totuuka ku ntikko obanga ne bw'oba oyagala okuwulira nti otuuse ku ntikko towulira musajja wo ng'akuzina owulira tomufiiringa ng'ate toli mugazi naye ng'owulira ne bw'akuzina tobiwulira nti obiwulira. It's just obwongo bwo oluusi nga tuvudde ne ku ky'omusino obwongo bwo wabulookingamu eggwe olina we wabusibira era ggwe bw'omaliriza bw'oti ng'oyingira ekigo nga weekola bye weekoze oba weekubye butaapu oba weekoze bikyonizo nga butaapu senga Uganda gye buli temulobe Uganda tulina obutaapu. If you are installing your washrooms osobola okubasaba nga ne bakakuteera wesigamye nga kakwemazisa nga kakweyoza kabina oba kwerongoosa bisolo so gye buli e Uganda. So omuntu n'ayingira mu kigo ne yeemazisa. Teri kintu kibi nga kubeera ng'obeera n'omusajja mu kikolwa ky'omukwano naye ng'omala okwegatta naye n'obeera nga olinganga atalina kyakukozeeko. Naye ng'ate obuzibu tebuli ku musajja ky'oba namwe abasajja ne bagamba nti mulekerawo oluusi okwebulaminga mwenenya nga naye ensonga ze mwenenyezaako temumanyi. Tomanyi na lwaki weenenya wabula weenenya n'ogamba kirabika nze ndiko obuzibu senga sobola kukyusa mukazi ku ntikko senga omukazi wange. It's not about oluusi ne mugenda ne mutandika bambi okunywa eddagala mbu mwongera maanyi ne bw'onaamuzina luutu 8 nga yo obwongo bwo bulimu kiri kyakwemazisa ajja kumala kwemazisa alyoka aweweere. Ffe abakazi tetulinga basajja. Omusajja eyali yeemazisizaako ayanguwa okuzza feelings ze oba okuzza endobooza yeri omukazi n'amanya nti ziri zaali ngalo n'omukazi. Yes, yadde takes time kubanga obeera wamanyiira sensitivity eyo ebeera like mu ngalo zo. It takes a bit of time but teruliza kikomparinga ku kya mukazi. Omukazi nga yeemazisa like kiina engeri ekikuyingira mu bwongo obwo. So gwoba tonatandikira that's why I warn you oba tonatandika kwemazisa tokwesembereza. Bw'oba weemazisa be careful okikola bbanga ki. Do not become a victim of what you did just for happiness or for pleasure nga yakaseera katini. Olinza okufuuka ekintuntu ng'oli mu vegetative state bwennizo kiyita nti omba muli mu kwezina oba like vegetable obeera nga you lost your sensitivity like you don't feel anything omuntu tomufiiringa tomuwulira oli awo mu mbeera eyo bwetyo. Naye nga feelings ezo zisobola ozizza mpola mpola. Ekisooka asitofuna like psychology like babayita sex psychologist n'oyogerako naye asobola oba sex therapist n'oyogerako naye asobola okuzza engulu through talking to you mu bwongo obwo n'akuzza engulu n'akulaga kisoboka oba osobola okufuna ku ddagala lya appetite. Eddagala lya appetite kyendyagalako nti bw'oba olifunye n'ogifuna mukwano ezo engalo ziba tezirina kye zikuyamba. So bw'olibeerako for a period of time oyunga ne weerabira engalo zo n'obeera nga kati osobola okwenjoyinga okwezina. Okwezina tekunyuma ng'omusajja wo tomuwulira. Tebinyuma, go ge mazima tebinyuma.